Mva mulaba sagala bantu bakaba batumye federo ikatukole ki. Bakugambye amaziga amangi gazukusa omufu. Asese. Omumbe jari etinamukasa. Amaziga amangi tigazukusa mufu. 1993 twayita mu mitendera egiwerako. Omwali okwenyigira obutereevu mu kujjawo obwannakyemalira n'okukkaanya ku bukulu bw'obukulembeze obw'ennono mu nkulaakulana ebintu Buganda ebyagijjibwako omuli enfuga eya federo, ettaka, ebizimbe omuli Bulange n'embiri z'abassekabaka baffe abaagenda. Bino n'ebirala bye tuyita ebyaffe ate nga kituufu ddala bye byaffe. Ssebo ow'ekitiibwa Zza Buganda ku ntikko, twebuuza eyo statement gye wafulumiza representinga ani? Kubanga kuffa Abaganda tewaliwo gwe representinga. Ssaabasajja Kabaka yennyini Ayatollah temu representinga. Statement gy'ofulumiza representinga ani? Kubanga Ssaabasajja Kabaka asaba ebyaffe, asaba n'obuyinza okugabanwa federo nga bwe kyakkaanyizibwako mu lutalo olw'ekiyeekera. Era Obwakabaka bwe bwali bukomawo mu mwaka gwa 1993, ebimu ku byasuubizibwa Obuganda kwe kutuddiza federo. Era lubadde nga luyimba lwa Buganda naddala Ssaabasajja Kabaka yennyini nga buli lwafuna omukisa ogufuna akazindaalo ajjukiza gavumenti eya wakati nti abange bye twakkaanyako nga tebituuka, bye twakkaanyako ekibiremesezza okutuuka lwa nsonga nti Buganda teyina federo. Kubanga Buganda bwefuna federo ebeera ng'empenduzo egenda okuwendula buli kimu kyeyagala. Omuntu alina empenduzo tasobola kusiiba njala nga waliwo omuyembe oguliko ejengedde. Omuntu alina empenduzo tasobola kusiiba njala nga waliwo eppapaali. Omuntu alina empenduzo tasobola kusiiba njala nga waliwo enkota y'ettooke gy'asobola okuwagulirako wakati ku kikolo. Mu bufunze ebizibu Buganda byetubiddemu essaawa eno kabibe ebyenfuna bitudde ku kintu kimu, butabeera na buyinza bwankomeredde bwe twaliise federo. Era Ssaabasajja Kabaka gy'akoma okubanja federo, kyaddayo n'omumpembe Yoweri Kaguta Museveni alyoka agambe mbu yalabe Kabaka mutebe mu kamwa, ffe ng'Abaganda, I will crush you. Then wano wembuuliza ow'embuga, statement eno representinga ani? Representinga Ssaabasajja Kabaka bwe bagwe representinga nga tuwulira ng'eyawukana nnyo n'eyiye. Representinga y'Abaganda bwe be representinga Omuganda nga tayawukanangako ku ndowooza ya Kabaka we. Bw'ogamba nti muvaayo ne mukaabakaaba nga mubanja gavumenti eya wakati federo, waalize ne solution nti okukaaba tukaabe naye tukoze tutya? Nti ekizibu kya Buganda bakiyita Museveni, nga tonnajjawo Museveni togenda kusobola kwefunira federo. Naye azze Buzzi n'agamba okukaaba, mugenda kukaaba mubanje federo, mugende mukole ebirala muve ku ebyo ebya federo. Mu bufunze Mayiga alabye Ssaabasajja Kabaka mu kamwa, naye tewali agenda tunuulira statement ya Mayiga nti alabye Ssaabasajja Kabaka mu kamwa. Ab'obwongo obunafu essira bagenda disimba ku nze nti ndabye Mayiga mu kamwa. Naye nga yeggwe nnamba 2 wa Buganda era nga wajja n'enkola ntuzza Buganda ku ntikko. Ng'ate n'abaakusookawo baakola kyonna ekisoboka okuzza Buganda ku ntikko. N'ekiri kimu ekyalemesa okuzza Buganda ku ntikko, kubanga tetwalina buyinza bwankomeredde. To the extent nti ne bwe twayagala okuggulawo reediyo ya Ssaabasajja Kabaka Kyabassa mu mwaka gwa 1996 ku mulembe gwamulwanya Mulise Mwogerero omutiibwa ennyo, ne layisinsi baasooka ne bakubuzaabuza oggikuwa.
era eyo kwe baakuteeka nga tokasuka disitulikiti masaza ga Buganda gonna kugamalayo nga ne bw'oba ogamazeeyo tosobola kugabuuka kyali kityo lwa nsonga nti tewayina buyinza bwankomeredde busalawo singa wayina obuyinza obwenkomeredde obusalawo oba osanga singa CBS mu Uganda yonna etuukamu nene mu Buganda eyaffe baali bagiremesezza okubeeramu era mu mwaka gwa 2009 Omuganda bwe yavaayo okulaga obutali bumativu bwe ab'obuyinza baagisalako kakati Senkulu Mmandu avuddeyo akugamba nti ali mu kuzza Buganda ku ntikko ng'ate ekikola okutudde enkulaakulana ya Buganda kyakugamba nti toyina kukiddizibwa era n'oyo avaayo n'akibanja amugamba nti owange oli mmalala okaabya kajanja abeeko Omuganda owa bulijjo oba abeeko Omuganda owa wansi naye nnamba emu wa Buganda yennyini yabadde omusaale mu kubanja Fedro era nga buli lwafuna akazindaalo alwana nnyo okwogera ku kigambo Fedro eyeeyita nnamba 2 wa Buganda zaamugambye tujjeeko akajanja naawe tujjeeko akamanyira bayi eyo vidiyo ebadde eripresentingani eyo statement ebeera egatta kwani kwayagala Buganda okgenda mu maaso oba kwanyigiriza Buganda mbuuliraayo Omuganda omulimi obw'omulwennyanja gwe wali osanze ku mpewo nti abanja Fedro mbadde mmanyi nti omuntu abanja Fedro era omusaale ennyo omutwe omukulu ye Ssaabasajja Kabaka yennyini teyatuma ye kennyini yeesitukira yeebanjire Fedro nga ne bw'osangayo Abaganda nga Honorable Betty Bakireke Namboze nga boogedde ku kigambo Fedro baba tebakyogerako ku lwabwe baba bakyogerako ku lwa Ssaabasajja kubanga Ssaabasajja Kabaka kyayagala kyonna libanga etteeka ng'Abaganda ng'akutumye kuyigga nti mugende muyigge kyenjagala Nazzikuno nga Ssaabasajja Kabaka bw'ayoya abatayoyezza buye wabula libatteeka ng'abambowa balina okuyingira ekibira bagende bayiggire Ssaabasajja Kabaka kyayoyezza olunaku olwaleero eyayita nnamba 2 era Kamalabyonna wa Buganda sinakindi nga kati ye nnamba emu kubanga Ssaabasajja Kabaka almost amaze omwaka mulamba nga tali mu ofiisi y'Obwakabaka ng'era emirimu gy'Obuganda tegitambulira ku ye Ssaabasajja Kabaka we yakoma ono we yali badde alina okutandikira naye we yalina okutandikira okubanja Ssaabasajja Kabaka bye yakomako kubanga obwo bwe bumu ku butambi bwa nnyinimu obwasembayo okulabikirako mu public ali mu mubuuza oyogera ng'ani owoggana ki otugamba ki gavumenti eno gy'oleega Fedro wagigiteresezaawa wano Omuganda nno we yajja olugero nti nannyinimu waataba ebikere bitemba enju kikuzzaayo ku ki ekyalwaza nnyinimu Ssaabasajja Kabaka kubanga Ssaabasajja Kabaka yali mulafuubanyi wa Fedro ng'era buli waalabikako eri Obuganda abuulira Abaganda obubi bwa Museveni ekiyinza okuleetera omumpembe Yoweri Kaguta Museveni obuzibu kubanga nnyinimu bw'ajja n'agamba nti Fedro yatummibwa automatically kababa abantu b'engulu kababa abantu gy'alimba nti gyazaalibwa kababa abantu b'e Busoga bagenda kusigaza ekirowoozo nti naye olaba onamyoyo eyamuleeta faana atuddiza ebyaffe abantu ba wansi amuli n'aba Buganda bwe bawulira Ssaabasajja Kabaka ng'alaajana kabonero akalaga nti bo tebalina ke balifuna mu bukulembeze bwa Museveni gw'ate olaba nnamba emu wa Buganda mukulu munne gwe yali badde atya abeere mukulu munne naye nga si ye yamuleeta mu buyinza naye amumya alina byakyabanja Ssaabasajja Kabaka buli lwakola statement nti baatumma kino aba takibabanja bakimuwe kuba akimanyi tebakyayinza kukimuwa omwana singa akulema okuzaala mu buvubuka obeera tokyayinza kumuzaala mu bukadde Ssaabasajja Kabaka buli lwakola statement abeera tabanja Museveni abeera ajjukiza Baganda n'abantu ba Uganda eyawamu ekizibu kya Buganda n'ekizibu kya Uganda eyawamu nti bakiyita Yoweri Kaguta Museveni Ssaabasajja Kabaka abeeranga kugamba nti olaba nze nnyimiddwa ye ggwa n'aweebwa Ssaabasajja Kabaka abeeranga akutuma nti weerwaneko tuddizibwe ebyaffe mu byaffe mwe mulina eddembe lyaffe Ssaabasajja Kabaka bw'ayogera ku kigambo Fedro kitegeeza ye alina enkulembera gy'ayagala okukulembera Abaganda
kubanga omuganda akulemberwa bukulemberwa tafugwa abanga tugamba nti mugenda kulemera mu bufuzi singa temwerwaneko mwejjeko ekibambulira kakati omuganda abadde akyalina statement ya nnamba emu wa Buganda ng'emuwaawaalira ne mu matu buli kyalaba ekimusomooza n'agaana ne Ssaabasajja Kabaka yakaaba kye kimu kitegeeza mpaawo mirembe gye tugenda kufuna singa tetujjaawo kizibu kino ono agisaabuludde agiyeemu amazzi agifudde ejjuule ali mu kubuuza mukaayana oba mukaaba mukaabira ki oyo nnaayogera ebigambo ebyo munnamateeka mulamba munnamateeka omulamba yali mu kubuuza abanja ekikye nti okibanja ku ddiiru ki munnamateeka omulamba takimanyi nti omuntu we bamukuba akaaba munnamateeka omulamba akimanyi nti batukubye naye ayagala tufe kisiiri tayagala twerwaneko yadde n'okwewozaako oba osanga singa Katikkiro wa Buganda tabadde munnamateeka kyalitegeerekese naye munnamateeka omulamba yali mu kubuuza lwaki obanja ekiki ekyakubbibwako abange nze mulabe wa Buganda oba oyo ye mulabe wa Buganda nze amulabye mukamwa nze mukyamu oba ye yalabye Ssaabasajja Kabaka mukamwa ye mukyamu era obulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka bwava ku ki nga tulaba we yali abanja ebya Buganda we yanyiikirira ennyo okubibanja we yalwalira ate amala okulwala oyo najja n'atugamba nti yalwadde alaje wa bimuli ojja nti njuki Ssaabasajja Kabaka abadde ng'azannyira buzannyizi mu bimuli e Buganda sirowooza ntuyina ebimuli okusinga Ssaabasajja Kabaka e Bungereza gye yakulira kyokka ate ebya Buganda ebitafuuyirwa na kufuuyirwa bye byamulwaza alaje nga Mayiga bwe yagamba eby'e Bungereza ebifuuyirwa byo tebyamulwaza alaje olowooza statement za Ssaabasajja Kabaka okubaako byabanja oba okubaako byajjukiza Abaganda si bye ebyavaako obulwadde bwe kubanga tulaba waatabadde active nga tali mu office nga Kamalabyonna yatwala nnamba 2 ebintu bingi nnyo ebibodobonkanye e Buganda bintu bingi nnyo ebikyusa e Buganda byali mu ndowooza za Ssaabasajja Kabaka ebimu ebyali bikyusiddwa ebyaliwo muli Abaganda okubaako n'ewaabwe muli Abaganda kino omuli kino naye ate n'ebyafuluma mu Ssaabasajja Kabaka bye yatutegeezaako bitandise okulwanyisibwa waatali ayi nnyinimu Ssaabasajja Kabaka nkiddamu kikkaatiriza nti yonna gy'oli oli muwambe naye si buvunaanyizibwa bwe okwejja mu buwambe nze Omuganda nze alina okusoma sigino zo nsindikira nti ndi muwambe Abaganda oyo nga tannava mmengo egenda kusigala matongo waliwo abagamba bye Katikkiro wa Buganda asinze okukola omukazi omulogo omukazi asobola okukusaanyaawo ye mukyala abasinga obulungi era gw'osinga okwagala era ekimukusaanyisaawo lwa nsonga nti oba omwagala nnyo ate omukwano guzaala obwesigwa obwo bw'ayitamu okuliivula n'akusaanyaawo abasinze okutta babba baabwe tebabeera bakaddulubaale babeera bamuganzirwazza jjukira muganzirwazza asooka n'akukyaya kaddulubaale kubanga tayagala ogenda oli ewa kaddulubaale ku lunaku lw'alina okukusaanyaawo oba okukuwa obutwa kakati Abaganda mwegendereze ekizibu kya Buganda mukimanyi that's why juzi yava n'akola statement nti nedda bano bali mu kulwanyisa Katikkiro ng'omuntu ne mugamba ssebo nedda olimba tewali Katikkiro nga muntu obwo buvunaanyizibwa bwe wawamba obuwambi bwe weeremezzaamu ekyambalo kye wayambala ndowooza nga walaba kinyumidde nnyo ggwe tokyasobola kukyeyambula kyova okola statement nti kaakati Katikkiro bamulwanyisa ng'omuntu naye nga teri Katikkiro ng'omuntu kubanga ani ono Saapolo Kaggwa bwe yafa yadda
ono gwe bakuba amasasi mu Jataano yani Nsibirwa bwe yafa yadda erinnya ly'obwakatikkiro yagenda nalyo era bwe yavaawo tewaliwo yamuddira mu bigere. Then lwaki ono tayito y'obwakatikkiro agyewannye era agyambala nnyo tebubanga obwakatikkiro bugenda kukoma ku ono? Tuddeyo mukiri kye baali baleeta emabega nti Katikkiro alina kulondebwa bulondebwa nga Sam Kutesa bwe yali yeesimbyewo yeesowoddeyo y'omu ku balina okubeera bakatikkiro oba balina okulondebwa nga bakatikkiro aba Buganda. Tebubanga obwakatikkiro ono baamugamba nti alina okumaliriza obwakabaka bwa Buganda obwakatikkiro bukome ku ye, kubanga tulaba enteekateeka z'essaawa eno zimufuula okubanga obwakatikkiro bukoma ku ye. Kyova olaba tateekerateekera n'abakatikkiro abanaddako, kubanga gwe wooba oba olina kuyimba kimu kizibu kya Buganda kye yeetaaga okufuna okuggyawo ekizibu kino. Kakati ate gwe oleese buleesi sipaana tosumulula kizibu, wabula oli mu kunyweza kizibu kya Buganda. Mu bufunze Buganda egenda kukoma ku ggwe, obwakabaka bugenda kukoma ku ggwe. Statement ng'eno lwaki waali badde efubutuka muntu nga ggwe? Oweereza kabaka, oweereza Museveni, kubanga akamwa ka Museveni ate ke katero fuluma mu statement singa ezo. Omulabe wa Buganda mujja mutegeera agamba nti ye mwana wa kabaka omukulu. Omwana wa kabaka omukulu yali mu kulaba kitaawe mu kamwa. Kikonekitinga bulungi ku kino kidiversion ekigenda mu maaso nti omwana avumye bakitaabe ne bamugoba mu kika.